Enkumi na nkumi basaanyiziddwawo ssematika w'enkuba, omuyaga, okubumbulukuka okubadde mu disitulikiti ey'e Kapchorwa, Kweni, Bukwa. Ebyayo si birungi. Baganda baffe bano beetaaga ssaala. Naye nga bino byonna biva ku ki? Gavumenti yalemererwa okuteekerateekera abantu baayo. Oba tugambe nti nno Uganda efuuse nnene nnyo, ngazi nnyo ku gavumenti, nti omukulembeze aliko kiseera kino omukulembeze omu tasobola kumanaginga na controllinga ggwanga lyattu Uganda dimanaginga. Tukitwale ki? Wakati Uganda efuuse nga dynasty whereby empire esobola okubeera nga is too large for a one kingdom. Kakati mu mulembe gwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni twanikigereesezza nti nno Uganda efuuse too large eri omukulembeze omu waati tasobola kumanaginga. Bw'omukulembeze olina okuba nga ofaayo nnyo ku bifa ebule n'ebweya, era ng'ofuba nnyo okulaba nga munnansi bonna bonna service bazisharinga equally mu ggwanga ne zimaintainingibwa. Ne wano mu ggwanga lyattu Uganda ekyo kyaka kyo kyaganira ddala. Bannansi bagenda mu maaso n'okubonaabona olwa unproper planning egenda mu maaso eri mu bakulembeze. Sijja kugamba b'ebitundu bokka, wabula kino kiviira ddala eri mu kisusunku kuva mu gavumenti. Nga n'enguzi by'emu ku bintu ebiyambye ku mbeera eno okuba nga ebuutikira bannayuganda, kubanga twandigambye nti ssente zonna eziteekebwa mu bajeti ez'ebigwa tebiraze zandibadde ziyamba ku bantu nga bano abagwirwako ebikangabwa nga bino eby'entiisa, ne basobola okubeera nga bakompasetingibwa, kwegamba nga babudaabuddibwa basobole okuddizibwa obujja. Naye kino nfunda mitono nnyo gye tulaba gavumenti ekola ekintu nga kino. Olaba ne wano mu kubumbulukuka wano okwali wano mu Kiteezi okwakasasira ewuntukira abantu bangi bakyalaajana, abamu bakyali homeless, tebalina wa kusula. Gavumenti ne ministry ekwasaganya ebigwa tebiraze teyakola kimala kusobola kulaba nga ekompasetinga abantu bano, ate nga gwali mulimu gwa gavumenti okulaba nti nno emonitaringa wastes zeegenda mu maaso n'okudampinga mu kitundu ekyo eky'Ekiteezi, era walaba nga abantu obulamu bwabwe butokomoka bugenda, naye nga gavumenti munnange n'abakulembeze babitwala nga bintu bya lubalaato, balaba ng'obulamu bw'omuntu ekintu ekyokusaagiramu ekyokugamba obugambi sorry. Ekyo nno ekintu nno tulina okirwanyisa ennyo. Wano kirabira nti nno gavumenti yaffe gye tulimu oba etutwala mu maaso yeetaaga kukyusa. Ebintu byetaaga okuddamu okuddizibwa obujja, ku maintainingibwa, sisitimu n'ekyusibwa. Oli ku Yugi Updates TV sinzo bango tuuliza gwe tanatuyungako kirya wansi wala ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, abajja mu comment section mbaanirizaako nnyo, sharinga commentinga. Kakati bino nno bibadde mu disitulikiti ya Kapchorwa, Kweni, Bukwa bye bagenze maaso n'okugwamu ekigangabwa kino. Okubumbulukuka kw'ettaka okubumbulukuse ne kusaanyaawo amaka g'abantu nkumi na nkumi, era n'abamu bakyabasimayo busimi, bakyabanoonya tebabalaba. Kitegeeza ki? Gavumenti erina okukola enteekateeka ezisengula abantu okuva mu bifo nga bino. Ekyewuunyisa gavumenti esobola okusengula abantu ng'erinawo personal interest, ng'erabyewo ebyenfuna, kasita tebalabawo byanfuna bya bugagga, tebateekawo nnyo ssira. Tulabye ng'egyesengula abantu ku byalo nga tebalina na musango, tebalina na kibabadde, tewaliwo buzibu, tewaliwo obstacle n'emu ebasindiikiriza kubasengula. Ne gavumenti neteekawo pressure, neteekawo embeera nga bwe yagala otaasa obulamu bwabwe era nebasengula. Kakati nze ngamba gavumenti ekole ku bano abantu kye kimu kibadde ekola mu bitundu ebirala, wadde tewaliyo kyakuganyulwawo, naye obulamu bw'abantu bwe businga ne bano bannayuganda era batwalibwa gavumenti eriko. Kati gavumenti mulimu gwayo okulaba ng'ekiwundu ekinogera eddagala ng'embeera tennasajjuka, kubanga kyakabeerawo mu sizoni eno omulundi gumu,
kitegeeza season endala zonna zijja embeera wetu wegenda okuba nga efaanaganako. Obadde oli ku Yugi Update TV nga kw'osinza oba nga otuuliriza, zikiriza nkome wano, sharinga, commentinga, likinga. Mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mayengo gano, tugenda kuba nga tukomawo ne information endala nnyingi nnyo. Naggamba oba ng'oyagala okubeera updated, subscribing ku Yugi Update TV ojja kubeera nga omanya.